Eddwaliro lya Hoima Regional Referral Hospital mu mwaka gwa 2021 lyerimu kwagaaga afuna omukisa okuweebwa ekyuma ekikuba ebifaananyi by'omunda kiyite X-ray. Ekigendererwa kyali kyakwanguyiza basawo mulimu gwabwe mu ddwaliro lino. Akasenge mwe balina okukeberera abalwadde kasigaza linnya anti guweza omwaka mulamba ekyuma kino bukyanga kifa nga kati abalwadde naddala ab'obubenje tebakyafuna bujjanjabi. Okusinziira ku Dr. John Mali avunaanyizibwa ku kyuma kino atunnyonnyodde okusoomoozebwa eddwaliro kwe lisanga naddala okusindika abantu ebweru waalyo okufuna ekifaananyi kino ate balyoke bakomewo okufuna obujjanjabi. Those ones who are able to walk, it's okay. But those ones who are fixed and there are fractures, the legs are broken, it is a tug of war for those patients really. Very weak patients, they are able to go to nearby clinics, to X-ray centers to have access to. Ate yatwala eddwaliro lino Dr. Ibrahim bwagagamba beetaaga ssente okuddaabiriza ekyuma kino ezitaliiwo nga basaba gavumenti ebadduukirire. Mulimu kapaati akaafa keetaaga kuzaamu kulongoosa naye tebakwokya wano. Wedda bambuuza nti tebakwokya kapaati kali special kali unique keetaaga kujja wabweru kati kampani eryo bikolako ebyo bagiyita Elsmet. Ayongeddeko nti Hoima bongedde mu mpeereza endala ez'enjawulo nga kati ebikwata ku balwadde byonna biterekebwa mu kompyuta okusinga luli bwe babadde babiteeka ku mpapula. Ojja mu ddwaliro w'otuukidde tukapityalinga details zo ne tukuwa ennamba. Kati bw'ovaawo teweetaaga kutambula na lupapula. Bw'oba ogenze ku woodi kompyuta zeyo bakebera ne bakulaba nga mwoli. Bwe tuba tukuweereza mu labo oba mu sikaani bw'otuuka eyo kompyuta zaayo zikulaga nti mwoli mu system. Bino okubyogera babadde basisinkanye ekitongole ki Uganda Country Coordinating Mechanism for the Global Fund nga bano be bakwasizaako eddwaliro lino mu kwongera empeereza yaayo eri abantu mu kitundu kino. Regional Referral Hospital eno twagiyambako okuzimba ekyuma eky'omulembe ekikola empewo ekikola omuuka ogw'obulamu abantu gwe bakozesa mu malwaliro.